abamanya abamu bagamba nti shurutu la ilaha illa Allah ziri musanvu ala mablagi ilmihim awo bakumya naye nga siziri musanvu zokka mpitirivu naye zebaleeta zeezo era nga bawulya nawaqidu al-islam bagamba 10 naye teziri 10 oyo muganda waffe yanyiikira n'awandikako 10 nga ye ne wa shurutu la ilaha illa Allah yanyiikira n'awandikako 7 naawe osobola okwongerayo mu kitabo ekyo kyowandika kati oba kyonoowandika n'ogamba nti shurutu la ilaha illa Allah 15 zirimeka 15 n'ogamba nti nawaqidu al-islami Allah asasira abantu abo zirimeka 2 baabu wasi'un maftuh likulli man lahu ilm buli alina ilimu osobola okusinzaawo tuli ku tawhid uluhiyya okwawula Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti ekitabo ekyo kirimu ebikondo 3 هذا كتاب يعني كتاب التوحيد تجي لك تنورنا 3 حدود أو عمود يكون له زي السبب أساسية يكون النيو فلا يسوق نتقام أنت معنى التوحيد نتمنيولا نتتنورنا تكون السوق توحيد الربوبية توحيد الربوبية أقر به الكفار باندنا بكفار آمنوا أقر هذا التوحيد بانكرز ولكن لن يدخلهم الجنة ينغي كاتسول بينجز الجنة لتنينات وغير توحيد الربوبية يندرج تحت 3 أمور تمتنور لمن سونغ السبب سونغ سوغ الخلق مبتونزي توينجي لتكواتغنا بتونزي توغبانزالو توچusabana ebyo sibi byoboyingiridde omulyango omunene gotojja kugala emergency netugamba omulyango ogwokubiri oba ekiwaji ekyokubiri ekikondo ekyokubiri ku tawhid ar-rububiyya ow'obulabirizi al-khalqu tukinyonyola athani al-mulk ekiyitibwa obufuzi kya Allah subhanahu wa ta'ala kad yasalu sa'ilu omuntu ayinza okwebuuza n'agamba nti inna najjara yasna'u albaba omubazi asobola okukola omulyango wa kurusi asobola okukola entebe kama yakhluqu Allahu al-khalq nga Allah bw'asobola okutonda omuntu waljawabu ayuha al-ikhwa nti inna as-sinaa'a al-najjari okukola kw'ono omubazi naaqisun akoze entebe etebaddewo naaqisun lwaki obutonzi bwe bwa kitondo lianna arwah wa misimaari emisumaari ino gyakozesezza n'embaawo zatondebwa Allah so nga ate Allah ye bw'abanga atonda talina gyalona matiriyo agakola ate n'akola ky'abayagadde ama ala tara ayuha al-ikhwa ti anna as-sinaa an-najjar omukozi ono akoze emmotoka akoze entebe matiriyo zino wali yazitonda so nga ate Allah nga n'atonda omuntu talina gyagula matiriyo lidhalika al-khalqu lillah obutonzi busigala bwa Allah wal mulku lillah n'obufuzi bwa Allah olwaliwo ekitiibwa pulezidenti w'eggwanga lino tamanyi biri wange kyokka yafuga eggwanga naye tabimanyi liannahu naaqisun walakin Allah subhanahu wa ta'ala yatawalla kulla shay'in ay kull amakin al-khafi wal batina
wadhahira ebitundu byolaba nebyotolaba gwe ng'omuntu Allah yattali'u alayha abiraba bulungi leze tamanye kiriwa tayinza kukimanya so Allah subhanahu wa ta'ala nobata kuyesimu akimanya bulungi ekitambulika lidhalika almulku lillah yalina obufuzi omujjuvu obumanya kale bwabanga asobola okumanya ebiri ewange amanye ebyenyanja ebyazadde n'ebigenda okufuna embuto n'ebyagobya byanobye kati ebyo byonna biraga almulku lillahi subhanahu wa ta'ala amma tadbiri n'okuddukanya mbeera zonna za Allah subhanahu wa ta'ala lwaki لأن الله سبحانه وتعالى يقدر أن يكون للبشر امرض وروالا مت نوفا نيكاتي بو نجاكالو نغامبي نغاتو دوالو نغامباتي دوالو دوالو نجاكالو نغامبي نزريتي دوالو نزريتي كانا دوالو لن تقدر ذلك توتي صولا ولكن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا بغي لشا يقدر أن يقول كن فيقول أيوكي أبو غزين شبيرا كل ذلك بتدبيره سبحانه وتعالى وقدرته هذا ما يسمى توحيد الربوبية ولكن إذا أمنت بهذا التوحيد فقط لا تدخل الجنة سينغبو ويسراكو نوغان الله يمتونزي يمغابريزي نوكو ماو الجنة جنينا ولذلك تنغريش كونيش يسمى التوحيد الألوهية akakasa obwongo bwa Allah subhanahu wa ta'ala wa hada tawhid yakambulira wansi w'okuba nti ategeeza nti tawhidullahi bi af'ali ibadi abadde okumwawula nga bakola ebikolwa bye bakola ibada ezo nga bazaawula lillahi jalla wa ala tawhid uluhiyya fa idha udifa ila allahi توحيد بتوغا مغانتي ألوهية ولتوغا متدير الله بتوغا اليابان بميت التوحيد العبادة كمانغا قواغين لكل العبادة سأل الله ومولي سبحانه وتعالى ومن هذه العبادات التي تندرج تحت هذا التوحيد الألوهية الدعاء الدعاء عبادة من عبادات ezimu ku ibada eziri wansi wani wa tawhid uluhiyya ng'okusaba arraja'u okusuubira kyonna kyosuubira ila bari'ik eri Allah subhanahu wa ta'ala man kana yarju liqa'a Allah muntu asuubira okusanga Allah akole ki falyamal amala صالحة لونغو سميرينو متوفو كبانغو غيندا وينسو يوموسيكانا دوهاتي فإن الله طيب لا يقبل إليه الله يقبل بيروني توالا يومي توفو أينسو يوموسيكانا الله سبحانه وتعالى فليعمل عملا بالصالح كل يمينو متوفو لأن الله طيب لا يقبل إليه إلا الطيب الله يقبل بالمجاف يمينو متوفو إلى ملاكوتي تباع محمد صلى الله عليه وسلم بوذا كيف فعل النبي وكيف علم النبي يصل ساتيا يقولاتيا بوتامل في أثره أو في أثر تعليمه هذا يسمى عمل صالح مريم قبل مروني سمو بوتامل زمن لقرزة محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الرجاء الدعاء والخوف نوكتيا وتوحيد ألوهية أو كتيا كتيكا كبيرا الله والخوف ينقسم إلى قسمين وكتيا كلنا انتيا ذلك بيه والوقف وكتيا كيتوا خوف الطبيعي وبا خوف الفطري وكتيا كومتوندوا ني خوف العبادة وكتيا كوسينزا نوما ينتي بواتو سد الله جاكو چوموليرو نوتيجو هذا يسمى الخوف العبادة okutya okola ibada okubadde yakulagira subhanahu wa ta'ala ngero kimanyi tajja kubolereza amma al-khawfu at-tabi'i owobutondwa kal-insan ay yakhafa al-asada muntu awulidde empologoma wali n'agitya
nawulira nalaba omusota nagutya nalaba embwa nagitya hatha yusamma khawfu tabi'i oyo talina musango gwonna. amma alkhawfu alibadi au alibadi وعبادة خوف العبادة لابد أن تخاف الله وتكون لذا كون لذا كنا كون لذا ويوم كن يكون لغيرا يقول لزوجه محمد صلى الله عليه وسلم التوكل كويس جميل الله إذا عبادة النزل والتوحيد أي تواني الألوهية سمعني بقول تقول أيها الناس تيوم أيها الناس إذا تريد تقوله دواتي تريد كونسي وأولى الله سبحانه وتعالى. إذا وهذا النوع ومتيكوكو متسينكنا قول لا إله إلا الله. نقول لا إله إلا الله تريد متيكوكواني وتوحيد الألوهية. ما معنى توحيد الألوهية؟ التوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة. عبادة زرنا زوجل زاوية الله كالخوف والرجاء وكتيا والرجاء وكسوملا الدعاء وكسر التوكل وكيستغاملا الاستغاثة وكسر الاستعانة كل ذلك تندرج إلى الوانس والتوحيد والألوهية. تقول أيها الناس فلذلك وتسينا إلى قول لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أشوى ليس من محمد صلى الله عليه وسلم موجود الناس سيبين تقابل لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا هو توحيد الألوهية. وما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله كتجيزة لا معبود بحق إلا الله. toyina goyiza kusinza toyina kusinza kosinza nga kutofu okujja kongo osinza kulwa Allah. So ensinza nyingi bantu basinza musinza nyingi nnyo naye si ntofu. Al-ibadatu ibada ntofu eyina kubeera lillahi subhanahu wa ta'ala. Lidhalik qala dhalika an-nabiyyu omuntu alikisembyayo أبانا جلدنا شابان الموت من التوحيد من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لذلك توحيد الألوهية توحيد مكون اليوم إليها بد الدلق نوك متغير الدلق بالوي من تبين. والعبادة نيتقام عبادة تتغيزاتي في اللغة روا قامت عبادة اللغة تتغيزات الذل والخشوع والحضور أو تذلل أو كيف لانت وانسك الله ميتا العبادة كيف وانسك شوفولا بانت الصلاة يزيتوا وانيوم عبادات نتلو قامت العبادات واجي وانغي الموكويت ماتما نوكا كنيوينا نودي نيديو نودي كافيسكا كالوني نوكاتي كولي وبدات ديتي كيري جيمبو واجي تاديكو وتيكي نيدي kigere kiwunya sokisi yawunye kuba kiyinza okukyekana nga yakyambadde alina amazzi mu kigere n'akisamu nga tunakijjamu n'obulira olumbe gwawo wennyini weyalinge ng'oteeka noga subhana rabbiyal a'la. Emikono girina gyonna okubeera nga gyezinze amaaso nga gatunudde wamu sesawo mwogira ki osiiba nga olaluka tunudde eno oyogera byonna okola biri so nga nayo ibaada tobeerawo noba nasiibye ewa nasiibula singa nosamba mupiira ku banduulu mukazi omukuba emiko mu Ramadaan tukaze muli ku ibaada nomuwa ebikonde ngombi nezinyooka musajja byanzita mu kisiibo ebola naye nga tali ku ibaada sesolala lwolwanira mu swala bebba basazaamu nsazi. Walidhalika swala nebeera nga yonna eraga atazallolo okwekkakkanya kweteka wansi wenna nomenya ennyingo nokkakkana noteka wansi ennyingo n'omumwa n'amaaso byonna nebigera wansi lillahi subhanahu wa ta'ala. Hadihi tusamma al-ibada. Al-ibada kitegeeza atazallulu okwekkakkanya kweteka nti oyina ali waggulu ekyo kyoyita lugha. Wa fi istilaha kama kala Ibn Taymiyyah rahimahullah ye yagamba nti ismu jami'un
libeera linnya jami'un likunganya likulli ma yuhibbuhu Allah buli Allah kyayagala wa yardahu n'okukisiima min aqwali bijja okuba bigambo wa af'al oba bikolwa ngaki almusafahatun kwata munno mu ngalo Allah akisiima man safaha akhahu musliman omu akwata mu ngalo za munne ghufira lahu ma lam yatafarraqa kikolwa kyokoze noyayuya noyasaba nokwata ku mimwa kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam okoze ekikolwa n'okikolako ibada n'obikka ku mimwa ng'obubaka bwatugamba biyinza okuba bikolwa au aqwalun salamu alaikum abange muli mutya nje tusaale kulla hadihi aqwalun naye ng'ebeera ibada ngeri efaanagana bwe bwagamba nti kiyinza okubeera isimu jami'un erinnya erigatta ma yuhibbuhu llahu wa yardah buli Allah kyayagala ate ng'akisiima min aqwalin bisobola okuba ebigambo au af'ali oba bikolwa batina biyinza okuba obikola teryabiraba au dhahira oba nga birabikako kullu dhalika tusamma kiyitibwa al-ibada istilahan au shar'an umateeka g'eddiini yaffe y'obusiraamu lidhalik hunaka rukunani al-asasiyani waliwo ebintu bibiri ensonga bbiri ezituulwako ibada etuula ku nsonga bbiri esooka almahabba okukola ibada ng'oyagala wata'zimi n'okuwa ekitiibwa g'okolera ibada tegekalinaasi ibada etuula ku mpaji bbiri ebikondo bibiri ebya ibada sooka almahabba okubeera ng'oyagala kola oyagala bala tumaze oginnyonnyola mu ibada tunyonyole mulimu arrajau atawakkul addua ezona ibadat kati bwoba ozikola bilmahabba yempaji esooka eya ibada almahabba eyokubiri atazim qala jalla waala Allah yagamba innahum kanu yusari'una fil khairat yad'unana رغبة ورهبة معنى رغبة أي محبة بالي نغادرتي يدعوننا نغان سبا بالمحبة رغبة ورهبة الرغبة تتجيز محبة الرهبة تتجيز تعظيم بان سبا نغادرة أتينا بان بيكتيبوا فإذا فعلت ذلك بوكوريشو وبين في طريق الإجابة دعوتك بوغي لقوانو كلا كانوا يسارعون في الخيرات بالي بقولا نيري روت باني أبقى الناس بالي بتجيزاني بالي بتجيزاني أيها الإخوة وأيتها الأخوات الفاضلات بالي بتجيزاني bali bategeeza baani alobozi gabadde manyi bwendemedde kumutandisa oswekiri sahaba bannabi namu shekh Zakariya n'abantu b'omu nnyumba ye Zakariya n'abantu b'omu nnyumba ye kisa nga bwe tugiraba kaano balinga innahum kaanu yusari'una fil khairat bali bayagala omwana naye nga bakola nnyo yaduunana nga bakola buli kalungi konna kibakitegeeza bulina kyoyagala ku Allah buli kirungi kikole ate nga bw'osaba ragaba ng'owulira oyagala nnyo warahaba ate nga omuwa ekitiibwa ekimusaanira subhanahu wa ta'ala idhan empaji bbiri nkulu nnyo ku ibada okukola ng'oyagala n'okuwa ekitiibwa g'okolera subhanahu wa ta'ala lidhalik ekyoba okikoze jjukira nti byonna Allah ajja kubikuwa mu ngeri efaanagana bwe tugambe kawulu la ilaha illallah kiri mu tawhidi uluhiya bwe tulitemaatema tawhidi uluhiya
يدرج فيه قول لا إله إلا الله تقالت لا إله إلا الله يشري وقول لا إله إلا الله له شروط ذين الشروط وأركان والشروط وأركان لا إله إلا الله بعض العلماء حددوا 7 أبما يعلموا بعد من شروط لا إله إلا الله زي المسامح على مبلغ علمهم أو باكم يعني سيزيد المسامح كمبيوتر ناي زبالي زيزو إلى أبو ينواقض الإسلام باب 10 نيت زيد 10 ويمكن وفي نيكرا نوانيك 10 نجي ne washurutu la ilaha illa Allah yanikira nawandika ko musanvu nawe osobola okwongerayo mu kitabo ekyo kyowandika kati oba kyonowandika nogamba nti shurutu la ilaha illa Allah 15 zilimeka 15 nogamba nti nawaqidul islami Allah sasira abantu abo zilimeka 2 babu wasi'un maftuh likulli man lahu ilm buli ayina ilimu osobola okusinzaawo tuli ku tawhid uluhiyya ekikondo ekyokubiri mu aqida mu nsinza la ilaha illa Allah erina shurutu 7 kama qala zini musango n'empagi 2 empagi esooka eri nafiyun egaana ebisinzibwa byonna bwogamba nti la ilaha هذا نفي تواليه تسينزوا بوتوف ثم تثبت أسينزوا إلا الله تيري أسينزوا بوتوف إلا الله لذلك ركنان النفي والإثبات نفي تجي أوغان يسينزوا أتنو يزوا أسينزوا بوتوف هو الله لذلك قول لا إله إلا الله والمرين فجبين إن شروط ما الفرق بين الشروط والركن ما الفرق بين شروط وركن empagi n'obukwakulizo byawukanirawa waliwo amanyi eyonas empagi n'obukwakulizo omanyiwo byawukanira tugamba nti empagi bannawusulu bwe bali bakinyonnyola empagi fi dakhili ibada yebeera munda empagi ebeera munda أما الشروط زو سبيلا ويرو غزي جرام فج زو سبيلا ويرو شرط تبيلا ميبادة موندا إبيلا ويرو نيسا وين فج تقري كلمة الناس تقري كبالي أنت ما قام تقري تقري بقامو كبي تقري كبولون كاتبي تقري ها sharutu akakwakulizo ko kabera bweruwa ibada so ng'empagi z'ekintu zibeera munda ekyokulabira eswala erina shurutu n'empagi waliwo azimanyi ayona empagi zezirwa empagi z'eswala zezirwa anti ngamba empagi oba ofuna luwalabu kati bwongamba lukaano onfuna olulani kati nze ngambye empagi nongamba lukaano kati kyala kyakulabirako takbiratul ihram kati eri mu swala ate okufuna wuzu sharutu okugamba nti Allahu akbar n'okufuna wuzu kyekisooka kati eri sharutu yebeera bweru istikbal alqibla okutunula mu qibla omala kuyingira mu swala nga ekibula kiridda Allahu akbar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadi ekibula kiridda kisoboka omala kutegera qibla n'ogamba takbira zo kati sharutu ebeera kharij al-ibada amma rukunu yakunu fi dakhili al-ibada sharutu ebeera bweru ate empagi ebeera munda kati la ilaha illa Allah
erina shurutu zaayo musanvu kusinziira kuba bamanyiga bye bawandiika rahimahumullahu jamian. Tugambe esooka nga nkulu nnyo buli ayina la ilaha illallah oteekwa okuzimanya ng'empagi z'eswala. Bw'oba osaala ng'empagi z'eswala tozimanyi oli ku kivvulu, oba oli ku kivvulu oba tukiyita enkuuka, oba enkuuka ziri mu kalungi. Waliwo kiri mu nkuuka ekirungi, enkuuka erimu akalungi kamu eri abatamiivu n'eri abatunda ebyokunywa ne kasooli n'ebisigadde. Naye khuluqiya ku ddiini mbi nnyo. Ati n'okuba tomanyi mpagi za swala bannange kigambo kinene nnyo, ate ng'ogenda kufa kubanga okufa kuli kumpi. Era n'obubonero obulaga ekiyama bwatuuse dda. Mbaweyo kamu kalala nga mu mwaka ogwasatu tugenda kusala yidi mu mwaka gumu 2 ku ntandikwa ne ku nkomerero. Tugenda kusala yidi 2 mu mwaka gumu, tujja kugisala ku ntandikwa mwaka gwasatu ne ku nkomerero. Dalilu akbaru tunazira okugenda okusinkana Allah. Alina kyokolakola n'ebirala bingi. Temukitegedde? Njogera Luganda kibavuna Luganda. Bavuna Luganda. Kati njagala kunyama kivuno. Falidhalik mwaka gwasatu makulu kyentegeeza 2023 tugenda kusaala yidi 2 mu mwaka gumu. Eyo dalili eraga nti anaatera otutwala nyinisi nekku. Temukitegeddeera? Yidi eno fitiri kimbadde ntegeeza. Yidi fitiri 2 mu mwaka gumu. Mwali mukirabyeko? Katono ojja kiraba ng'ogenda mu kabuli ekiriri oba ekyo kintu kirya bunomu. Babyogera dde eno nti mujja kuzisaala ezi yidi fitiri, naye abakugu baalaze kujja kuba mwaka gwa 23. Ezimu ku bubonero obulaga nti tugenda tugira ki tusembedde ddala. Subhanallah. Lidhalika abantu bawetaaga kwetegereza nnyo n'ebirabika bingi. Shurutu la ilaha illa Allah tugambe ziri mmeka? Ziri 7, naye nga teziwaddeeyo. Owekitiibwa kye yakola Uganda ffe yaziwandikako ezo. Esookera ddala kale ezo banazo al-ilmu. Eddiini ogirimu naye ogimanyi. Yo la ilaha illa Allah ogitegeera ebigitta. العلم أكبر شرط من شروط لا إله إلا الله. العلم kana inagambe bukuru yanga waliwo njogera nti bitegeerekeka tusobola okuddayo emabega. Eno goli gye taatandise eri sensitive nnyo, oyinza okunnyuka n'eno. Saba Allah tugase nayo. Baabu tawhidi yeetaaga kwetegereza nnyo n'okumussa mu nkola. Idhan al-ilmu kanziise mbufunzi sigenda zinnyonnyola olw'obudde tugende. Al-ilmu kitegeeza okumanya eddiini yo la ilaha illallah, ebigyoluna n'ebigizimba n'ebisigadde. Ekyokubiri al-yaqin, okukakasa eddiini yo gy'olimu. Tobeerawo ng'olina nti waliwo eddiini endala oba eddiini gano makubo gy'oyitayo n'otuuka. Beera ne yaqin tikwali ku kitifu asembayo. Teri agenda kukusomera asembayo. Tiwaliwo eddiini endala illa Allah subhanahu wa ta'ala okujjako obusiraamu. Al-yaqin bwokkiririzaamu ti eddiini gy'olimu teri ndala. Inna diina inda Allahi al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allah agalanze ku nkomerero ogenda kubeera mu binnya al-islam. Yaqini nejjeetya okuba nti otambula ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqini yo otambula ne Muhammadi
so si kulonda mu byoyagala. La ilaha illallah iba eriko ekitule ng'oyinako byoyagala ebimu tumukkiriziganya nabyo bya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thalithan, eyokusatu al ikhlas. Ikhlasu kyeki yagamba Ibrahim ibn Adham, al ikhlasu yagamba nti kitegeeza ikhlasu niyya ma Allah. Ikhlasu niyya ma Allah baita ikhlas endowooza yo noba ng'oyina endowooza ng'ogirowooleza mu Allah, tolina mulala gw'ogirowooleza illa Allah. Hadha ma yusamma al-ikhlas. Wa qala Sahal, ye Sahal yagamba nti kiyitibwa ikhlas kitegeeza ki? Yagamba nti ma'ana al-ikhlasu kitegeeza nisyanu ru'yatul al-khalqin wa bi mudawamatin nadharin al-khaliqin. Yagamba nti taluku nisyanin oba nisyanul nadhari al-makhluqin au khalqin bimudawamatin al-khaliq. Kwe kulaba nti oba okola ekintu kyonna tofa bantu kutunuulira, wabula ng'ofaayo nnyo okulaba nti yakutonda yakutunuulira, kibayita nniya. Tofa ku muntu alabye talabye, asiimye tasiimye, kibayita ikhlasun. Kasita olaba nti eyakutonda akulaba mu kyokola okolera ye, ekibayita ikhlas. Ntegeka yo al ikhwa, lidhalik kibayita ikhlas, okukola ekintu kyonna nga Allah gw'oyagala akulabe, oba kitono oba kinene Allah akulabe. Amma eyokusatu, eyokuna al-mahabba, okuba nti wenyumiriza nnyo mu ddiini yo. Al-mahabba, eddiini yo ogyagala. Bw'oba ogenze okusaala owulira ddala nti ogenze kusaala mu maaso ga Allah. Bw'oba owaayo olabira ddala nti owaayo olinga awadde Allah mu ngalo ze. Bw'obeera nti olina kyonna kyokola owulira ng'olina essanyu ddene. Olwaki? Kubanga yakutonda Rabbul Arshi wassama g'okoledde. Al-mahabba, la ilaha illa Allah, oteeka okuba nga olina mahabba mu ddiini yo. Ekyokutaano, al-inqiyaadu, okussa mu nkola. Al-inqiyaadu, gonda nossa mu nkola nga tobuuza naye nabo mutulemesezza nammwe gwe buli kimu haramu biki la naye nammwe mutulemesa eddiini. Gwe buli kimu ne mugamba la, olina okugonda kibagambye assamu wa taa. Ekyomusanvu, ekyomukaaga al-qabuulu, okukkiriza. Al-qabuulu, okukkiriza ekyo kyonna Allah kyeyakugamba okole nobeera ng'okikkiriza. Ekyomusanvu assamu, okuba ng'owulira nnyo mateeka ga Allah bagogeddeko, gwe tolina kigambo oba Allah bw'ayagadde kyekyo. Sahaba yagenda mu ttalo nga nabbi tamuwadde emmere, yagaba emmere bonna natamuwa, naye naga mwena mugende. Sahaba teyaddamu wadde okwenyeenya. Sahaba n'agenda, uli assamu, nabbi agambye kugenda naye nga zikatundira sifunye emmere. Ya Rasulallah, ng'ate ekiseera kyali kyanjala mpitirivu, nabbi najja nga agigaba bweti n'ababa bonna. Sahaba natafuna mmere, natafuna wadde akantu konna, naye yage Samu n'atambulirawo. Jibril eri Muhammad sasa ne ngandi mugagga nga tuwamuwadde mmere ng'ali bubi, naye ng'agenze kibayita Samu nga tobuuza na kubuuza, towozezza mu ngeri efaanagana bwetu. Idhan ezo ensonga musanvu omuntu z'ateekeddwa okuba nazo eza la ilaha illa Allah mu ngeri efaanagana bwetu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaaba atongedde obulamu tujja kweyongera okutegeera ekiwajja ekisigaddeyo. Tugambe ebiri bisatu. Ekisooka tugambye tawhid, tumulinamu ebikolo bisatu. Esooka ar-rububiyya, tawhid rububiyya. Owokubiri tawhid uluhiyya, gwe tubaddeko tawhid uluhiyya,
oyinza okumuyita tawhidu al ibada obanga okitadde eri muntu abid ng'oyogedde eri basinza bamuyita tawhidu al ibada. Amma owokusatu bamuyita asma'u wa sifat. Insha Allahu tabaraka wa taala tujja kumwogerako ebimukwatako omulundi ogunaddako wanabakkiriza Allah subhanahu wa taala. Saba Allah fenna tuzingezinga twali mujjana nga byatulaganyisa innahu waliyu dhalika wa mawla.